nzenze akiramu yanzibako miliyoni 10 lino edduuka baali balitandika twali bwayise nangamba mpa miliyoni 10 namuwa miliyoni 10 bajje asasule gundi nedduuka bagiyita goodwill namuwa miliyoni 12 ajafune goodwill kati wenasindika muganda wa akiramu bajje bakole endagaano muganda wa akiramu nakumona ngamba mbwe endagaano basadde mu manya ga mukazi nejuzi ku status yekwaliko ngagamba nti mukazi wa musingira family agambye mukazi wa musingira family kati omukazi mu kifo ky'okungamba ebintu by'amagezi angambye vva wano nja kuleetera poliisi nze akiramu dina edduuka maali yange miliyoni 10 mwaginzibako dina edduuka maali yange wemanyagala okugenda mutwale sagala kumala gammanyira bwe kati mutwale leero nsule mu kkomera mutwale nsule mu kkomera akiramu alina bawe alinawe yali akoze okujja kwakunzibwa obubbi alina buli muwali mukoze gwe wali otunga ngoyo ng'otunda kateni sente mwazijjawa mbadde bawe yabbanzi nze sifa ku byakunziba mutwale mu ddwaliro ebikolimo bineeno tunabiddawa ngenda kuzanyira akatambi ako okuva gye katandikira paka gye kagwera osobole okulaba Sezaala obulumi bwalimu oluvannyuma kigambibwa mbu mutabani we yabba miliyoni 10 okuva taata we Akram okitegeera Akram yabba miliyoni 10 okuva ewa taata we yakolezo miliyoni 10 n'agulako emmotoka n'akolerako ne mukyala we business Sezaala gye yabadde agenze naye kigambibwa mbu taata mulwadde kyokka omwana tayagala nakumuvugako gendako mu ddwaliro bantu bayawukanyemu ba mirundi ebiri abamu basapootinga taata abamu bagamba taata kyeyakoze ate okugenda owa mukamwana okubeera nga gwa tottolera ebintu byonna nga bigenda mu maaso okusinziira ku taata yalowooza nti obuzibu buva eno w'omukyala aganya okubeera nga akontrolinga oba akontrolinga mutabani we kwegamba confusion ekyaliwo kaawo nene abantu abamu nga basapootinga taata abantu abala bagamba taata kyeyakoze kyandibiranga si kirungi however nze akatambi konna kankakuwa okuva gye katandikidde paka gye kagwere osobole okumbuulira wansi mu comment section ki ekituufu ekyandikoleddwa ani mutuufu ani mukyamu naye okusinziira ku mbeera ya taata bambi ne byayitamu obulumi bw'amaanyi nnyo nnyini ddala n'okusinziira mu nkola y'obuwangwa bwaffe nti basezaala baffe tubaweera ddala ekitiibwa actually abeera taatawo ne nnyazaala abeera maamawo so ensonga weziyimiridde kankusaba subscribing onyigende ku notification bell tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino akatambi kekano mu full tuwongamba okunsibira kale genda mu nsibe yita poliisi ensibe naba nawe ozadde maama wange ozadde ongaba ozadde oyagala onjogeza ebintu ebirali oyagala nkuba ekikolimo n'ezzadde lyo nja kukuba ekikolimo n'ezzadde lyo mufenga namwe mujeera toyinza kundi mbadde ndowooza nti ononziramu bulungi ng'omuntu wadda mu Sezaala we tulaba nti omukazi byabadde bisana okuŋŋamba nze nzaala Akiramu wamusanga senga byalize senga taliiwo mwaguze emmotoka mpya n'emmotoka mpya temusobola kuntwala mu ddwaliro wano ku status nkulaba weeyagala oli muli wale weeyagala nga nze nzaala omwana muto mu kifo kuntwala mu ddwaliro ndeka ale agambye aleeta poliisi entwale mulekale agambye ekyo ekibadde ekisookayo mu kifo ky'okundaba kyekibadde ekisooka okugamba nti aleete poliisi entwale nedda ajje wano nze mukubira essimu tazwad omwana nze muzaala ono owulira nze nzaala Akiramu yanzibako miliyoni 10 lino edduuka baali balitandika twali bwayise nangamba mpa miliyoni 10 namuwa miliyoni 10 bajje asasule gundi nedduuka bagiyita goodwill namuwa miliyoni 12 ajafune goodwill kati wenasindika muganda wa Akiramu bajje bakole endagaano muganda wa Akiramu nakumona ngamba mbwe endagaano basadde mu manya ga mukazi nejuzi ku status yekwaliko ngagamba nti mukazi wa musingira family agambye mukazi wa musingira family kati omukazi mu kifo ky'okungamba ebintu by'amagezi angambye vva wano nja kuleetera poliisi nze Akiramu dina edduuka maali yange miliyoni 10 mwaginzibako
dinatuuka mali yange wemanyagala okugenda mutwale sagala kumala gammanyira bwe kati mutwale leero nsule mu kkomera mutwale nsule mu kkomera Akiramu alina bawe alina we yali akoze okujjako okunzibwa obubbi alina omulimu gwali mukoze gwe wali otunga ngoye ng'otunda kateni sente mwazijjawa mbadde bawe yabbanzi nze sifa ku byakunziba mutwale mu ddwaliro tojja kumala gamanyira bwotyo ng'ontiisatiisa kyologeza nakalaba polisi gwe emyaka gyo mitonze nakalaba polisi mu kifo ky'okwogera ebintu okuweyaweya bawo omuntu ale mu ddwaliro oli wano olugira ki ajje anti baŋŋamba nti no muyawasa mukazi munyankole mugenda kuntwala mu safe houses kale muntwale mu safe houses nja kubeerayo oyo omukazi ayogedde bubi nnyo nze ndi muntu mukulu ebigambo byayogedde binzifola kugozi nga mukamwana wange oyogera bwotyo notawanasezalawo kitiibwa nayogera bwatyo kyategeeza agala kuŋŋamba ndi nze ngudde ddali kituufu kansa baŋŋambye atuuse amazeewa kagundi baŋŋamwangwire bakajjemu manga kansa tanaakusaasana mubiri n'olaba era tulabye nnyo musiiba mbalala nga munaku mweri mu kweyagala bwengeewu oyagala bagende ewa taatawo lwaki oyagala omwana taatawe afwe nga ndi munaku gwe taatawo bamulabirira mweyagala kakati nze gweoyagala nze nfe nga ndi munaku toddangamu okuntiisatiisa omulundi ogwokubiri sagala ulira gonna wabaddewo omukazi byayogera ng'omukazi mwana wa mutabani we nayogera ebintu bwebyo mbumanyira mbalinyirira mbanyirya bamala kunsiba amalalo ono yayogedde obubi yanyiizizza ono yayogedde obubi yanyiiza si butyo bwewabigambye sezaalawo haji kati mbadde nsaba katukakane haji omusajja omwana kajje wano deba tuyinza kugamba tosobola kugamba sezaalawo n'omugamba bwotyo mbu lwaki ojja wano onyiya sezaalawo juzi naje wano nensiba wadde n'akamere ke yakampa mu kifo ky'okujja okuŋŋamba nti ye mutabani muzeeyi tukuleete kasoda onyweko tukuleete ku kyokulya enjala yannumye dde enjala okubeera sinaba kulya mmere nasuze enfa n'ekyekyo ekyannemye okulya mu biro byojja by'oŋŋamba gw'oli mukazi wa kikaaki nsaba alla ow'ekisa ekingi naawe ozadde omwana naawe afuukenga mutabani wange nsaba alla ow'ekisa ekingi omwana gw'ozadde oleke kumufunamu mukisa nze taata wa bbaawo naye alla ono ow'ekisa ekingi naawe ozadde nsaba emikisa gibabule mu maka haji tokola bwotyo badde nsaba mugire wali tuyinza kumala gaŋŋamba ayogedde bubi nnyo ŋŋambaako bulungi ng'omuntu agamba sezaalawe lwaki ampisaamu